naturally abantu baba n'olulembe naye olulembe waliwo emirimu gye tutakola terubangako na mulimu terubangako na mulimu kuba nina abaana babiri bennakalaba bali balina olulembe simanyi kibanaabeera mu nsi tewali kibasobola olulembe lubi olulembe lubi taata yatuyiganya n'olulembe ate gwe okyalulina okyalina akojja sina lulembe olulembe yabayigganya taata yali atya olulembe mwasigalamu obunsumansu yalina abaana bangi kati bagandetera ekikopo n'oyimuka bwoti ngaga imirira wegenda okireeti wasigazaamuko ku bunsumansumuka bwalo empolampola okay tugambye nti omwana bw'aba atendekebwa empisa bayina alina okuyiiya kutendekebwa omwana n'ayiga okuyiiya n'okulowooza amangu ebintu ebyekikanga ekyo kuba tutendeka abantu mu bikolwa mu bwongo ekirala ne wabawo taata nga buli badde awaka woyomba buyombi maama muyombi kifaananyi ki kyosize mu mwana njagala nnyo tutunulire abaana omwana akufunye naye omwami ono anyeenya omutwe genda wali ku muzindaalo wali otubuulira sebo gyeba kale sigwanya erinya amannya gange nze Sulaimaani Matovu ndi mukulembeze mu kibiina ekikulembera abasuubuzi ekyakasiita ate nange ndi musuubuzi Kampala City Traders Isebo Uganda kati tetukyete kikyali kya Kampala yekka kikyava na Uganda kati yo siita si kasiita Uganda kasiita Uganda Isebo tuli ku nsonga y'abaana oli muzadde Isebo abaana bo bakufunyeemu tebakufunyeemu abaana banfunyeemu kubanga abaana nze nteekateeka bateeketeeke sibakolerera ekyo kigazi mukyogera mwakifuula luyimba si kufuula luyimba lwa nsonga nti bwe naabakolerera ate bo tebajja kusobola awe njagala practical abaana bo kyo kyoyita okubateekateeka kyempita okubateekateeka nze ndi musajja musuubuzi bwe bawummula tugenda nabo ku dduuka ne balaba bye tukola bano batambudde nabo waliwo abalala abataliwo waliwo abali abasigadde ewaka naye nabanooyo omulala omuto addirira kuwulira naye tubeera naye ku dduuka Blackman Sons nga tubayigiriza bye tukola ne bamanya ssente ze bali ewaka zivaawa kati kibayamba okubeera nti nabo bwe balikula basobola okukola ezaabwe nga batunulidde zaabwe mu nkola ekika ekyo bafunamu mbafunamu kubanga nsobola omugamba nti nsobola okusigala ewaka nga neebase n'agenda n'ebisumuzo naggulawo n'atunda nesisangawo loosi nga buli kyatunda amanyi omuwendo gwakyo ate amanyi ne ssente oli bw'aba amuwadde zino nnyina muddiza ayize enkolagana ye n'essente alina enkolagana n'abantu n'essente si bantu bokka n'abantu ng'alina okukolagana nabo n'essente n'amanya n'abantu abatugulako ebintu tubakwata tutya bakasitoma abaffe abajja ne batuwagira kati nze omwana kwintu bumuteeka yogera akasembayo k'oyagala nkote akasembayo nkubira omulanga abantu bonna ffenna abazadde abalina abaana tubateeketeeke kubanga abaana basanga okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo naddala abafuluma wano mu Uganda ne bagenda mu mawanga amalala olinayo ekizibu kyonna ky'ozudde mu baana ekizibu kye nazuula mu baana nga bakomyewo awaka ebizibu bibaamu naye beetaaga era kuddamu kukwatira bakweyabiza era kuba abaana waliwo okutya nti abaana bakomawo awaka nga bakutya buti era olukuwulira nti oguddewo ne bayingira obuliri awo tuba tulina nkolagana n'abaana waliwo abaana okubeera ng'obaagala nga nabo bakwagala bw'oteekawo enkolagana wakati wo gwe n'abaana bo omanya challenge zaabwe omanya ebizibu byabwe balina kuba baba basobola obikubuulira naye bw'ojja buzzi n'oggulawo olugoye baga nti wuuyo ne bayingira kyembalabyeko bano ababo n'olwaliro bajja kunyumya taata yatutambula tutwala n'atulambuza studio netutuuka ku awo kyeyogerera abazadde abamu tebalambuza ku baana baabwe mu biseera byabwe kyensemba nakyo ddala abaana tubateeketekerwa nsonga nze natambulako ennaku ezo nali mwenze kusuubula nentukako e Dubai nga mbaje nali nve China naye challenge gye nalaba wali abaana abawala ab'obuwala baweranga 10 bali makomera abawano kati ate waliwo
balinga abe batwala bazza misango ky'okubasiba emisango gye bazza nti oluusi ffe wano mu nsi eyaffe amateeka oluusi tetugagoberera okuviira ddala kuffe abantu abakulu mateeka kibbogo batangoberera amateeka kati ensi ziri zetugendamu zirina amateeka gaazo n'okusala obusazi ekkubo bw'olisala obubi bakwata oba ne bakuweesa fayini ebintu bingi nnyo ekirala nti so bagenze babakwata mu busango babakwata emisango bwegito emirala nti n'obutali ffe wano abaana oyinza okuteekaawo ekintu abamu enkuza y'abaana nzibu n'akijjawo bujja nga takisabye kati ate mawanga amati kikola kinadambawala tekikola olina okubeera awantu kuba empisa kikulu nnyo n'obugumiikiriza baffe wano enkola eyaffe ey'emirimu omuntu oyinza omuwa omulimu nga muzibu n'omusasula leero enkya takeera omuwadde emitwalo 10 sente ne zimutawaanya zimala kumugwako owakanyani kojja bano abagagga bazibu nnyo bano agambye abazibu nze kane defending ng'omuzimbi asobola okukuwanga bw'agambye nti sente nja todda ate bw'agamba nti todde naawe olina omulaaza n'akwongera ku ssente lwa nsonga bw'omala omulimu nga tannabakuwa ssente kumpi zimalayo takusasudde tebagala kusasula nze kati sidduka mbamubala bwampa omulimu tukweze square mita 2 ampadde ssente za square mita 10 nga nsooka mulaaza ngende ewalala ensonga kogeza n'omala omulimu nga tannabakumalayo sikutagenderera bwe batyo bwe batuyisa abazibu mu bulumi obw'enjawulo ojja nange ne defendingira mu ekyo muki okola mulimu ki we defending okola mulimu ndi muzimbi ate nsigala mutubba muli babbi tetubadba kojja babasasula ne mutubasasula sente nze nina gwe nawe ennaku ezo omubazi olwamuwa sente nakati mmaze emyezi ng'ena kojja omubazi kyanjawulo n'omuzimbi omuzimbi bwetulagaana netucontractinga nti ogenda kumpa sente bweziti nzijja ku drawing board n'okolaki ng'olina okumpako percentage ne bazikuwa n'ogenda omugagga agambye temudda nedda kojja abagagga mwe mwennyini muyina embeera bwenti nange onsonga abagagga bazibu nnyo oyinza okumaliriza omulimo bwafiitinzeemu ebintu bya tarozi nagamba ate kati oli mukyafu nga tegwamaze obisibawo toba mukyafu ng'okyasiba nakugoba bwatyo mu kwesikwesi nasindikiriza takusasudde kati olina omulaaza nakuwa sente zo katuddeyo omugagga awamu omugagga sebulira omuzinga abantu bano mubawa sente ne bemakulamakula omusenyu bagutwalira mu bbuga mpulira ekibagobedde eddala n'ekibagoba ebweru gye baba bagenza okukola ababatwala tebababuulira mirimu mituufu kije bagenda kukola batabana bugumiikiriza wikyejoyinza okujja netwogera ku nsonga ezo obugazi bwazo kati tugikobyawo era nkwegayidde wikyejja jangu tutunulye ku baana abagenda ebweru n'ebizibu bye basanga kuba kati tukyayagala nnyo b'olina awaka tulabe engeri gye bakufunyemu naye abo bakufunyemu obayigiriza okubeera n'essente n'okukolagana nazo temuseka omwana okumuliraanya ssente nga tazimanyidde alowooza kuzibba bw'aba azimanyidde alowooza kuzitereka okugamba nti bali walise wano sente bwezitazitadde wali katumale okulanga tuli obadde olyongerezaako ki mbadde nyongereza ku ky'omwami oli kyeyagambye enkolegana ye n'abaana nze nina abaana ewaka naye mu luwummula nina ebintu byenkola kuba nyambaza abagole tulina ebintu bino kanation zimu abagenda ku mukolo guno webabatimbako ekimuli kyetussaako omuko tubiyita kabbo ka muwala omuwala keyeetika ebyo mbyekolera ewaka naye nze siwa abaana pocket money holiday sente z'okola ze zikuyamba kafiiremu bw'oba tokafiiriddemu zonna zenkusasudde zogenda nazo kati embeera eyo omwana awummula amanyi nzira y'okukola kituufu akaddeko kisinzira ku kika ky'emirimu kati ogwo omulimu ogugwo gukusobozesa omwana okumugamba nti bw'otokola
n'okulya toolye. Era nze tombuulira bw'oba okoze omutwalo gumu mu holiday oba okoze 2,000 z'ogenda nazo. Ate gw'oyawukana ku wa tayiro, owa tayiro omwana amugamba so siibula mugagasi omugaga siibula akati nga mbaliriza manye ebintu bingi nnyo ebitusoomooza naddala mu ggwanga lyaffe lino Uganda naye abazadde ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okuza abaana kuba ekizibu kye tufunye tyosanga omusajja ng'alina emyaka 85 naye ng'akyatambula n'ebyapa teyeesiga mukazi we teyeesiga baana kati abaana obasanga nga taata olufa ettaka tebalimanyi mugaso batunda butunzi n'olwekyo abaana bo batendese tuteekewo enkolagana okumanya omugaso mu ttaka mbatwala mu kyalo nebamanya tulima emmere tulina girima ku ttaka bakula bayinza okuba nga tebajja ditunda naye kati gwe obeera awo ekyapa n'otambula nakyo oluziriko olukigwako bwati ng'akitwala mu banka ng'afuna ssente omugagga nkutadde omukama katonda abakuume kansigale n'abaafu kaga tuddeyo ani adde atandise kuneeni gwesira kale mwenyango tesatuulire omuzindalo genda kuguli ogwo gwalemadde lwakugula baawo naye gwalemadde kati gweguli mwalituula Kojja erinnya Mwenyango Betty akana kajjajja. Kakati nze eno holiday abaana banfunyemu nabo benyininyini bafunyemu. Kuba omwana wange yali awummula mukulu bamugamba agenda kusoma holiday. N'atubuuza nti maama holiday kitegeeza ki? Wa P5. Nambuuza holiday kitegeeza ki? Konze holiday kitegeeza oluwummula. Kati nambuuza kati mutugamba tusome holiday tugenda kukola yoti. Mbadde nkeera ku makya 11 nengenda kusomero. Kati jjajja wange amazzi obudde ngenda kuba mbanga atalina kye ngenda kumugasa. Akeera ku makya kuntegeka bwakomawo nkomawo leeti. Okuva mu holiday era nsomero mu holiday ate n'agamba ate ne mu holiday era nsome jjajja wange agenda okumukimira amazzi ani agenda okumwoleza ebintu ani agenda okukola kino nemmanya nti omwana wange amagezi ayina era ategeera era yagamba nze sigenda kusoma holiday tasoma holiday yagaana naga sigenda kusoma holiday naga nyina okukimira jjajja ayamba kubaawako emirimu si kuyamba ate ye yati ekyo tekiba kuyamba kuba alaga akyagala obuvunaanyizibwa abulaba tinina okukimira jjajja amazzi nina okusiimula ennyumba nina okwoza nina okukola ki kuba buli kimu akikola ki akisobola abaana nange era naffe tubafunyemu ngaffe ekyo kyekisooka okundaga nti omwana wange ategeera era kyakola akyagala nga tebamukase kuva mu buto kuba namuyigiriza nti alina okweyoleza engoye alina okweyoleza essowaani alina okusiima kati kansooka mbuuza ono olulembe sepu olina abaana oba tolina Nina abaana nze kitaawo yafuba nnyo lukumalemu lwagaana yalumalamu bali bagambye batya banno bagambye nti omuntu alina olulembe nedda ebyo tobibuuza abalabi be bamanyi oba olina oba tolina ate kojja kankubulire mulimu olulembe kankubulire omanyi nina abaana kati abaana obatunuulira bw'abanga asobamu omu omanyi abaana bano jjo batunuulira n'obatunuulira mulimu omwana alina olulembe ng'amaanyi ge gali mu action nga za lulemba nti zetugamba oba n'abaana action obadde otegeeza okuteeka mu nkola nga lwe lulembe lwe twogerako ng'ayina byakola waliwo n'obutaba na lulembe ng'obaguka nnyo abaana bo oyombayomba omwana akuba banne olwokuba ye talina lulembe abawo bakufunyemu kojja abaana bange tebannaba banfunyemu abaana bange banfunyemu olaba puroguramu eno si yakulimbalimba kojja nze maikoyo mubuuza engeri gyatuzeemu kojja musajja naye akatalina baana
anti kakati kojja kiriwecho nze Settala Kalulu former vice chairman Akeezimbira ekitegeeza baana ekyo ekituufu kiri nti abaana abange banfunyemu naye nze sinnabafunamu. Olina abaana? Nina abaana kujja. My first born ali mu S3. Ali mu S3 muwala. Bakufunyemu oba bafunyemu? Banfunyemu nnyo naye nze sinnaba bafunamu. Kojja anti bakekera Kati lwaki ono takulabawo? ono Michael akuteeza abatekala kojja kojja kiri bweki nti abaana abange banfunyemu naye nze sinnabafunamu. Banfunyemu batya nti ebintu byonna bye bakola bwe babadde mu holiday kati omwana ajja n'abanga alowooza okupaala mbadde mbagaidinga oba balowooza kupaala okukola groups ezo ezitali mu masabo mbadde mbagaidinga n'okuba omwana gw'otunulira n'owulira ng'omwenyumirizaamu oba tomufunyemu. Atapaala yaluwa ku bonna era tapaala oyo mulenzi era okumanya nga mwesiimisa bw'omunenya bw'wayitawo enkyanaga taata nsonyiwa naye omulala ye takikola omulala asirika busirisi. Mr. Settala olukyamukwata nnyo kubaabayo kojja omuntu n'akusobya gw'omuzaala ate n'akwetondera nkya era biri mu abaana nkugambye fe abalina ku baana abawera abalina kubawera baana abawera obeetoolola n'obalaba naye kakati abawera oyinanga bame abaana omusajja tabalirwa nzaala naye nga abaana bo bawera naye bw'obatunuulira bw'oti olaba ono omuwala hayo omuwala muzibu oyo n'ogenda okulanga omulenzi ono nga yakuli kati banfunyemu nnyo ennyinnyonnyola gye mbannyonnyolamu. Sooka oleka oli alina kyagamba kojja neyanziza lubega erukaana maanyi g'abantu kakati omwana yenna ogambye omukulu ali mu S3 kitegeeza asukka emyaka 10. Yes. Omwana nga akamuzaala bwoti kyosooka okumutendeka kubeera nti nno akulenga amanyi bulungi nnyo ekitiibwa kyayinza okuwa n'emirimu engeri gye giyinza okutambulamu nga balabira ku ggwe byokola. Kati bw'ogamba muno omwana we S3 tonnamufunamu kintu kyonna awo oba onnimbi mukulu Settala kubanga takulimbye tannabafunamu ate bw'oba tonnabafunamu ne buti balina kibakufunyemu banfunyemu kojja gwe bw'olowooza ati kojja kiri bwe ensi ekuwulira ati kojja kiri bwe basoma tebabagobanga wamma basoma nze mpayo school fee naye tobategese ontegeze mbatendese abo abapaala obadde ogamba banfunyemu nnyo abadde nsaba nze Michael nkyakujulizaako awo kakati nze mmanyi omuzadde azaala abeeka etteeka ly'omuzadde libateeka n'oba taliwo likola ewaka. Kakati Mr. Settala oba okyalina abaana ng'otuli waka n'obakuma baleme kupaala nabo otulimba kuba etteeka libateeka saawa emu njagala mwena mbagalanga mbe nga muli mu nnyumba saagala muntu ali ku lubalaza ye muzadde yaleka etteeka n'obatali. Michael yo system mwe tukolera omwana mwe baani ffe bannayuganda ebintu bye tulimu ng'omwana akubaako n'agenda n'aba n'essimu n'amala emyezi 2 nga toli naye waliwo ebintu ebikyuka bw'aba akomyewo olaba nga ddala akyuse naawe ng'omugezi ayinza okubuuza ekintu naye kati oyo akuze oyo kati olina okukendeeza speed enkwata gy'omukwatamu. Michael yo ono muwulize embeera ya Uganda kojja weetutuusizza otuuka ekiseera omwana wo ng'alonda obucupa n'ebiveera ku nguudo naye nga tomanyi omwana wo kubaffe kati abakolera ku main roads otunuulira omwana wo omuntu nga yebbeze ekiveera ekikutiya alonda bucupa naye nyinza okukkiriziganya naawe senga naye ate neŋŋaana omwana wo wamutindika agwa mu kategore ki abe nga ali mu system egenda okulonda ebicupa ku ssaawa mmeka abakyala n'abaami webatuusiza Uganda yaffe bweri omusajja gy'ali n'omukyala ng'azuuka essaawa 10 n'agenda mu owino oba ennakasero naye nga wakudda ssaawa 8 oba 9 oba 10 ng'ewaka omuntu gw'aleseewo talina buvunaanyizibwa
abaana bwe bawummula n'alyoka afuna ebigurupu nga gwe omukazi wattu oba musajja wattu oli eri opatikana nansi tulina abantu abatasubayogerera ddala ku kalule kati olingaaga nti kalule omumanyi nnyo waliwo ebintu ebifaanaembeera ya uganda bali abaana abatudde awaka naye gye bali abazadde abayitamu eyo embeera mayiko yogambaki senga byonna okukola kwaliwo kwava dda tekutandise ku mulembe gwawe enkola zansenga bwalowooza senga okola tekojja nedda ndako omwana wuuli akugamba nze nyina kyenkakasa nze nakulira na jjajja wange azaala taata naye nga tuyabeeranga tubeerako buli kaseera nga atukuuma nti atuyina naye ngaetteeka lyabanga likola amazzi waddukayo otya okujjobera eno ku munaaka gyolika waddukayo otya ku mateeka ago wagaddukako otya amateeka nagagondera ge ganyamba okuba omuntu amateeka nagagondera ganyamba okuba mu ghetto watuuka ddi najja mu ghetto ne mu ghetto sooka olinda amateeka wagabuuka ddi okujja oyingira ghetto koja amateeka saagabuuka ghetto tujigala kuba nono Mr. Setalo mulaba wano naye embeera gye tunyumiza nesenga gyagayo okulonda obucupa ya mu ghetto ate naye mu ghetto era gyogamba tiwabeera atalina mpisa kuba olwo omwana wakudduseko okanaagera mu kulonda obucupa n'akeera ku makya n'atwala obucupa gye babulondera nga bulimu amayinja babumujja kuba bamulesa namukuba kiboko namuga toddamu tuguza wano kitegeeza ne mu ghetto bayigiriza empisa kati Mr. Setala gyaweetegereza koja lindako omuwaliwo ono alina kyabuuza koja ono saalongodde ni pawuni matovu wazaala dda abalongo kasebo yazadde abalongo era nali wano ku muzindalo gw'emmanso ng'eri omukyala ali mu kusindika olwava mu studio n'ozaala ng'ozaala yabimanyi olwo amutegeeza bitegeeze yali afuluma studio Salongo yakimanya nti omukyala mulese muleeba oba yali yasuze na mu ddwaliro ng'akimanyi era n'ebbiru byonna byali oli w'amaanyi so kaakati kojja bakukubire mu Salongo kyenjagala okuwabulamuko omwami ono ye Salongo omugagga oli alina kyeyayogedde n'agamba nti abaana baatambula nabo obudde bonna n'abasomesa embeera kati mbadde musaba abaana tabakkiriza kukula bukuzi wabula abakuzi obalabye bwabadde nabo obalabyeko abaana abo kati yejjukira nti yagambye omwami oli nti atambula nabo naye kati ono agambye nti ajja abaana ne bagala n'omwetondera nga bakoze ensobi ng'ategeera kati kitegeeza nti si mukwano gwabwe wabula kati kyalina okukola kwe kuteekawo omukwano wakati we nabo afuuke mukwano gwabwe bajja muuli naawe ojja kubafunamu omwana nze kankubulire nze nina abaana abato naye omwana mupisiri oba watandika dde okumufunamu omwana ayoza ebintu omwana asiŋula wasimbudde ne bwe watatukula bulungi naye ng'olaba nti kyakoze ayiga ogamba otya nti no sifuna mu mwana oyo omwana akwata akadomola ka liita 3 n'agenda wali n'alembeka amazzi nogati omufunyemu kuba tannaba kumufunamu bw'omutunuulira era tannafuna nekikwaniriza nekikunyumiza n'ebizibu byakyo emboozi yakyo oli bubi koja sali wenali nzija mu bulange wano okimanyi bulungi gwe wandeetawa tukoze ne tukola ebyo gwe naani nze bwomu bwe najja bwomu nefuuka vice chairman wa Akeezimbira otegeera nkimanyi kati tukozeeyo network tuli ku baana bo koja kyembadde muzika ensonga nkute ngenda kuba tutegese omusomo gw'ebyobulamu ekyabaana kyo tukimaze tobafunyemu era nabo tebannakufuna ate bandiremu okufunamu ekyokuweerera obuweereza omwana oyinza n'okufaanana n'atamuweeredde bw'abanga tosobola kumufunamu naye kufunamu kuba abaana tubafunamu gwe nga taata ne bw'aba akujja n'akunyumiza bulungi n'omugaaga eno ndite ekidduka mangu oleete kino n'ajja n'akuwa ne ripooti awo nawo n'omwana obufunamu n'okumugamba nti ono nga tonnaba kukwaniriza mugenyi mangu tokiddangamu omugenyi gwosooka okumwaniriza era benna bw'aba tannatuuka kubikola oli bubi kati gwe genda bugenja otegeka emisomo ono alina kyagamba lina
kojja amanya gange nze namubiru Rachel okuva ku bitology elephant omwami oyo tusobola okumuyamba tuyina brain kati naye yeetaaga kuyamba yes tuyina brain ekola nnyo ku baana abatapiikinga mangu n'abazadde ebatwaliramu waliwo omuzadde yeerabira nti yazaala bwewaawo ng'aweerera nga school fees amuteekayo naye ng'obuvunanyizibwa bw'okutendeka n'okugunjula abwerakati brain booster yemuyamba obwongo ne bukula n'aba nga asobola okukola ki okwanguyirizaamu ne mu byakola n'aba nga kusoma bulungi timwe baana bwe temusesa wamanyabo okira omulamu sokolike olikambalirize maliza nkute soka nembuli abazadde mwenna naddala bakyala obuvunanyizibwa tetubuta kiki kya mama kyagambye mama wange nabukenya kyagambye mbu omwana asobola okulonda obucupa nonga tomanyi kiva kuggwa omuzadde ng'ettiika oba okola ssaawa mmeka oba onyuka ssaawa mmeka olina okumanya nti omwana wange awaka ali bwati ne bw'omulekera omwana wange tasobola kulonda bicupa nesimanyi ye kati atandika atya okufuna omutima ogulowooza nti kanonenjagala tudde mu buntu abange tebalonda bucupa era sibasuubidde kulonda bucupa naye netiwaaka y'oku byalo twagikutulawo ife gye twakulira lw'amasaka eriŋŋanda obutambala nga buli muntu akusabula olwaleero tokona ku mwana wange kati owonga tabulonda nze kye nakuliramu nti nakula ŋŋunjulwa buli muntu omuzadde nze abange bagunjulwa buli kati lwaki olowooza nti abalala bajja kubulonda owonga osituka n'olumba neyibawo oba mulirwanawo n'omugamba amagundi omwana nga mulaba mu baana abasitulesa epiki ku kyoto abazitunda mu scrap ne mutandikirawo okwewala nanosanga enkoko zonna nga baziwadde obutwa kati gwe nkutadde naawe nkutadde nga mmaliza mukama wange ku Saturday bannakeezimbira nabategeezezza bonna ate kujja ondabiridde nnyo naye badde nkusaba jje ku lw'omukaaga health conference eno gibeeremu bannakeezimbira bonna nabayise akalango k'omukyalo oli okawulidde ebirango byonna esewo nkutadde bannaye tusinkana bannakeezimbira ku Saturday ne bwe nfunayo abantu 10 oba 2 ebyokulya n'ebyokunywa byange mu bindekere kale nze banaye kojanze njagala kumaliriza nga ngamba abazadde nti gye mukoma okufuna obudde n'abaana bammwe mu luwummula oluusi ozuula n'omwana wo okwegamba bano abaana waliwo kyetuyita self awareness omuzadde weezuule nti abaana nina bayisa ntya oba abaana bano nina bagunjula batya oba neeyisa ntya gye bali neeyisa ntya gye bali self awareness kintu kikulu naye ate n'abaana bano kojja mulimu omwana nga katonda waliwo kyetuyita talent okitegeera kati omwana oyo agenda n'abeera ne talent kojja naye nga gwe omuzadde olw'okuba tolina budde tonaba kuzuula talent olabawo ddalu kati nze kojja nzikiriza nkunyonyola ekintu kino nina ennaku nnene nnyo ate nga tejja kuba nnaku kubanga nze nakato andabikira ddala nazudde nti ajja kuba musomesa nze mpulira banne bamuyita madamu naye sikitegeera omwana wa myaka 7 naye banne bamuyita madamu nakato wange kaakati nze kojja ekyasinza okumalako enviiri ku mutwe nze nga simanyi lwaki bamuyita madamu naye nze nakedde ku makya jo nga nongoose waka nasanze ebipapula bingi nnyo mu sitoowa nembikwata nembisuula nakati akedde ku makya kukaaba nti ebitabo by'abaana tannabimanjinga nabisudde kale bane kati nayongedde okuzuula nakato kyanabeera ye musomesa wabijjeeyo ebitabo nabisudde kasasiro naye nga byabadde ebipapula zenala ebipapula bannange kati oluvannyuma wabijjeeyo ebitabo by'omwana saabikomezaawo ne kasasiro babadde bayongeddeyo ebintu ebirala kakati tica agenda kunyiigira nakato wamwetondedde era namugambye ngenda kugula ekitabo kiramba ogabire abaana oddemu osomese naye nga wa myaka 7 ajjayo chats n'aziteeka ku shedi n'asomesa ge mawulire ge nafunye olwaliro ng'akaabira ebitabo by'abaana nina mukwano gwange nnyo kati headmaster wa Mengo senior school mwami Nantajja Grace naye mu baana be mulimu omu kati musawo medical doctor naye bwe baali bakula nga buli holiday omwana oyo akola essomero era nga bawini abo bonna abakuŋŋaanya ne bagenda ne basoma n'abasomesa naye bwe baali biseera bino baali bagraduatinga nga kwega tutunuulira tica
ate yafuuka omusawo n'olwekyo oli kyayogedde mu kifeeko nnyo bw'omala okumanya omwana wo kyali kiwe ekitiibwa kubanga ojja mufosinga ekirala oba gwe kyokola nga takyagala kale n'olwekyo mbakubiriza mwenna nze ndi musawo nzijanjabisa habo naye okusingira ddala nkola ku infectious diseases kale n'olwekyo mujje abalina candidiasis prostatitis cervicitis mba naye mujje eddagala liina asangibwa Kayiga opposite Ivy's Hotel enamba esimu eri 0700 kankendezeemu bakama bange nsangibwa Kayiga opposite Ivy's Hotel wesangi mwanze musawo makula kakate namba esimu eri 0700 25 anamumwenda eya MTN eri 0784 nkagamu 7 mbaliride ku Ivy's Hotel mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliza kojja olina akatebe mugambi ngira nze nina wensigadde mu parking nsaba munziti nina omwana naye nze ekimmala amaanyi yayagala kuba mukungu yalagira banne yabatuma buli kimu akyagala wakolaki abakuba bwe baga nwanye n'omwana kati mwe muŋŋamba mbu omwana akyagira nkiwe ekitiibwa mpulira nga nnyigiriza otuuka wali ne bw'omutuma afuna munne gwanyigira mu nsonda agenda okireete okimutuusize wano yakituuse wooli kati omwana embeera kati waliwo embeera esinga n'osanga banne banyiiziira yabatuma yabalagira ebibye balina bireeta wano ne bw'omuloopa afuna wakunyigira mu nsonda kati omuntu bw'atyo olaba olwana naye okulaba naye omufuula omuntu aje mu banne